katwe katono obwongo buzito wanga chombo ogambye otya Majirita katwe katono obwongo buzito wanga chombo tuli mu UG Extra Media yense omutiyo muto kuva mu ghetto kabaka mukuwangula zibato kizitondi muzito buzakone kato force nyina ya nato mu ghetto mu batongo mutoni na title chechimpisa Pilato bampiseleza bledo mu manyimpunya mayimba basinga bantyanga magombele besige tuwingisini ya sniper omutatu de wagulu wa mateka gonanga etsongole cha UN tukanga nompita comrade bampitaleza blade. Oh my God, people's choice mpita prophet kale mpitaleza blade ngabo ya Uganda the wide into the winter embala kabaka was empire zonazi obadde ngamba ki abalabe afa balungi abache kumide ku Yugi Extra Media zavugiddewa onako lwale tubadde tuzubazuba mu kibuga ne tukwa ku mwana mulenzi Laser Blade Majirita ngera international okikuba Uganda newa international kale nga bajjeko kukuita Laser Blade kati gwani amanya aganga amatufu bampita kakulu amanya ganga amatufu bampita kakulu Alani ndikadogo okuva Rukundiri nasomera Rushasha primary school twayimbiranga kanyeganyeje nga tusanyusa abazadde ate nga nze bwe mba nkute ku microphone Uganda Extra Media nze kasankwata ku mic mba njagala jigaya na bugaya tondaba chiche chiri America mu Boston banange chiche chiri wane Dubai Dubai kerere chichi naye abana bali awo kateyo mvuddeyo waliwo abali e Congo katira bayo nkuleseko ano mu Uganda Bamuda Triangle chiri kitya waliwo getore Bambarara bichinaye je muri bana mmwe kati bangu twali wakarerwe gayaza linda tugende mpola yes tomvuga speed njagala tukwatagane ate gwe tokola gwange omulabi wa formulungi achekumide ku Yugi Extra Media tuchaline kabaka Laser Blade Majirita kati Laser Blade njagala tugende mpola Laser Blade okola mulimu kisebo anze nagano soma nagana nokola chemanyi nyino okulya nyino okunywa nyina n'okwebaka gwa yasoma oba nawe akola onsingaki ogenda kumbuuza mbusimanya biki kati kambeko kyenkulaga abasoma kye basomerera tebakifunye kulwaki tekibaluma nze kinanuma dinga ate saabisoma oli bamubuuza ekibuuzo bw'onoomala okusoma oyagala kubeera ng'ani oba oyagala kukola byani yagamba njagala kubeera speaker Rebecca Kadaga ne tumubuuza kati Rebecca Kadaga akole mulimo ki tola bantu obo omugobye ku mulimo gwe ekitegeze ensonga lwaki gwe tewasoma saachesi bako kubutasoma oba kusoma gwasomye Kanyuga tewasoma toyina mulimu gwokola wabula oyina okulya oyina okola ki nyina okulya nyina okunywa nyina n'okwebaka gwasoma naawe akola kubyenkola kiki kyotakolako Laser Blade abasinga bakumanyide mu kubanga oleta rap ezobulabe mu nyukuta mu nyukuta tugenda tandika ne nyukuta esooka tutandike na nyukuta erinnya lyange Ibra tugende ne ai ibula ebeera la bulwe malayo ng'oddamu la okay we go mwena kati bayibula mumpulirize kuba kati ngenda kuyimba ku ibu la wabula omutoleza naliya la ompulira ibu la leza nalifa la nze we nasulira ku bba la nakuuka n'enja la nga nsula nja la nakizuula nti nalinga omule la nali njagala okujja ekampa ompulira ibu la nga nkyabeera embala la munsabireko eri al la wadde natuuka ekampa la wasigadde wakyaliwa linda ogenda onfuna kituufu akasajja mwe kali katugenda kundala tugende ku S olwemalayo ng'oddamu C mubarapa abali e Uganda kabaka Laser Blade nganye nenve wansi mu Gravity 4 ate nga ndi Siria Agine Chali lidoje ku Galaki mumpecha ate microphone eno nga ndi Siria kuba muntu wa wansi munasi wansi tekyalina kya urogerako bakubatiyaga owamanyi bakubebya
si omuntu w'owasimu n'asiwa asangambye nfuuke voi si omutoleza buledi nganza aliwo okujjaku si natuukanga omutomiza n'entuli okwatala okay kati leza blade saagala ontwaliremu ezo nyukuta 2 kati njagala tugende kati waliwo omukwano gwe bamuyita Kasimu ye Kasimu bulwemalayo mu okoseza emu bulwemalayo ngoddamu mu njagala okozese K ye Kasimu tugenda kozesa mu wigo owaye kasi mu pitira barapa bonna tukole pi nga nene ng'ate erye ng'eringa ekibinja kino ekyayenaare siraba ku lwaki twetta twemera wate ffenna nga tukkirya wansi okuzimu eno ensi tugibeera mu ne tumala ne tugiva mu kale obeto bwe tugitambulira international yes abalabi baffe abalungi abakyekummire ku UG Extra Media tulina Leza Blade tosobola butaseka tosobola butasanyukamu ng'otuuse ku musajja gwe bayita Leza Blade yenze bome yakuba Nagashaki ne Hiroshima mu Japan omwaka baguyitanga 1945 bomu bagiyitanga Little Boy ne Fatimani Big Maza sinnamukwatako sinnaba ne Big Father ate muninde ulira bino omulala gwenjagala erinnya lye otuwe ziri style zo zotuwa era zovotuwa Ali bamuyita Ali bulwemalayo ngoddamu li otugende owaye mpa amatu kunyumize true story nali keye ekiga mwana embeera nenemerera nenvuga wegga egaali mukubo nevaamu oluvi ompulira netandiko tambuza amagulu abi nyingire Kampala tandiko noonya ebibi 10,200 bino byala true story ndozo mpulidde Muhammadi omulala enule tugendere enule naye lwaki tonkolera ekyene esooka apana kankuyambe enule nkuyambe nyamba A-E-I-O-U baziyita batya ezo mu luzungu uliriza mu luzungu baziyita batya simanyi nange mgwalina okumbuli kututeeka otyo saasoma naye nekanga mbimanyi kati laba firimu waliwo vowels letters ne consonant mpulira tugenze mu vowels ne tujjayo ki enyuguta ne tugenda mu consonant ne tujjayo enyuguta ne tugizimba otyo osawundinze ng'osaba enyuguta ya enule twagenzeeko mu vowels ne tujjayo enyuguta ya I otyo ne tugiteeka ku nyuguta ya H eno otyo neyamba enule okubanga asawundingi bwawulikika katugende tumuwulire kati buli wemmalayo ng'oddamu le owaye enu my class is above the ordinary nsomesa asomye nasa purayima sekendu kebe makere ompulira enu ekyokulabirako muwala wegendereze kibwedere yali kwambula empa ntegeza kapero neyefudde omufe omuwala amaze okumera ebbe abavubuka ku kyalo tandise okwesamba emige eno pointi togiyita yakere bakuyita aningu kwonge okuba banyokere olinga atasoma makere mbikwongere bwogere nedda nsigaze eddirira esembayo oluvannyuma tugende ku kyatuleese kasoke kwemu eyange nange eya Leza Blade nganze okay wigo buli wemmalayo ng'oddamu ennyuguta ca munda munsi empulira erinnya nnyo gye bayita tempuri nziruka simanyi roketiro kigambo ku kigambo ku meza nkiteekawo nga professional nyingira ebiroto n'essimu nenkuba piki tomorrow is better than today nkimanyi nga kiri situnuulira nnyo byalwaleero ntunuulira nnyo ebyenkya kuba buli omu lwayita few nkulaba buli bondabonda bamu bright few webaze Katonda byonna yabitegeka n'abiteekamu eno ne ku lwekyo wakanambuuze siyitibwa golden tea nkulaga ebinaabaawo olunaku olwe nga tusazeewo okweyo kyayo nga tulowooza mu kweyo mwe tugenda ozuula few mukanooze kiri tuula mu sinema azanye pi nyingira ebiroto n'essimu nekuba piki
Ndi mubi. Oli mubi. Nze ndi mubi. Razor Blade ani bagambe. Ye. Yuge Extra Media bagambe gwani. Yuge Extra Media. Kati mwenna mumpulirize. Otyo. Ngenda babulira manya gange. Nganze. Obo tuwemu ku Yugi. Nayo tukatu wali abasajja nga babayita bajayanti. Kati fe tuli ba smallest naye mu mitwe gyaffe abamu tuli bijayanti. Kati nkutute mu linnya lyange Daddy. Otyo. Yenze omuti omuto okuva mu ghetto. Kabaka mukuwangula zibato zonna Kizito ndi muzito. Buzaako ne kato. Force nyina ya NATO. Mu ghetto mu batongo omuto. Nina taito. Kyekimpisa Pirato. Bampisereza Blade omumanyi. Mpunya mayemba basinga bantyanga magombe. The best ghetto wing senior sniper. Omutatudde waggulu w'amateeka gonna ng'ekitongole ekya UN. Tokanga no Peter Comrade bampita Razor Blade. Oh my God, people's choice mpita Prophet Kale mpita Razor Blade ngabo ya Uganda, the white hunter into the winter empla kabaka wazi empa jazo nazangibwa kudaka continent. Alita mutadaka wabadasura awunga agweddaru asigala ku makubo gabo berina konkunyonyore oyine mpaka nawendeka labayo nati nidako ekikulo ntwala Speed Razor Blade toyagala dizebo ontwalira oyagala nenjagala tukwatagane kati lwaki tewegasse ku muto eyavuddeyo okuva mu ghetto n'abaako kyateekawo okuva mu ghetto n'aleeta akayimba ke bayita bakabasajja banyuma kuba naye alinga gwe oyo alinga nze kina kimuganda wange naye nze Katonda nga ntuma teyantuma ate nyimbe na Kamiri oba nyimbe ne Bobby Wine oba ne Bebe Cool labayo olowooza ye tanneegomba Razor Blade omaze banga tokiraba birina amaaso tebikola ki tebiraba abo abaana beetaga kwebuuza ku nze I'm a golden teacher. Nkubuuza ekibuuzo gena maaso okakasa bakabasajja bakunyumira omulabi waffe omulungi akyekumidde ku Yugi Extra Media ngenda kuddamu ekibuuzo kya mwana mulenzi Razor Blade International abuuzizza nkakasa nti bakabasajja banyumira inze kusaidi inze kusibwa kuba yalese yiti yewe baletata kwagala bakabasajja oyo mwana mulalunga nze nkimanyi ategerera kodda naye ekibuuzo kyo ngenda kirekera abalabi baffe aba Yugi Extra Media bakiddemu bali bennyini bakiddemu kyogamba kizitowa omanyi kyekitegeeza bayo ekyo kankijjawo kati nze kambuuze gbuza bakuyitaani nze bali abatutunuddemu bakuyitaani Ibra ate gwe weeyitaani mukama wange nange neeyita Ibula kankuyambe tobangako Ibula otyo obulamu bwo bwonna wemanyi ngaani Ibula naye kandi kujjeko bayibula bangi be baziika bangi abaliwo bangi abazaaliddwa n'olwaleero wabula kati nze nkuwa linnya lyo ogende nalyo abali kusimanya ku midiya Extra UG ono yeye muye talisangayo mulala nga yeye erinnya lye ery'okuntikko mbadde nkubuuza gwe gundi bakuyitaano badde olina kunziramu yenze nange akugamba yenze munze toliddamu kusangayo mulala nga yenze toddangamu kujja kuŋŋamba nti gundi ampiseeko bayitako beba abamulaba nga abayitako tuulira nange bempitako bebandaba nga naye gwe teweegombako bayibuli egambye nkututteko mu byawandiikibwa bayibuli ekugambye teweegombanga kaabe mukazi wa munno kaabe ennyumba ya munno kola bibyo leka kwesimisa abalala nebe wesimisa nabo bavudde wala Razor Blade kyengeza kukugamba wegatte kwoyo gasiya buloolo kyemmanyi ondaba Hamfred kiki naye mwana ndi eno yalazinzita Daddy Razor Blade oyo ani gwogamba gasiya buloolo ani oyo mukulu wa Kamiliyoni ani oyo Hamfred ali ayo mu America ndaba kati kyemmanyi kuba kati satellite enkasuse
kati leza blade njagala tugende mpola negwe teweegomba kale muyimbi kigwali egombi ku bayimbi b'e Uganda abaliwo katikati mbeko kyenkugamba mu style yo tuveeyo wali yenze munze tolisangayo mulala nga yenze kitegeeza gwe teweegomba webale nnyo n'ekirala byenkola byange omuntu ateegomba kitegeeza aba mubi kati sebo olina okwegomba ndi mubi ndi mubi kati ulina kulira kati nanti ulira leza blade omusajja yalayidde okyogerako kyekyo president w'eggwanga yalayidde kirungi nnyo kirungi nnyo otyo nnyo otyo oba gwe obadde olina omulala gweyagala alayire nga mu kamera abalayi baffe bagala okumanya leza blade nze nkubuulira amazima katonda yalonda omufuzi katonda baba yakomezawo his excellency Yoweri Kaguta Museveni taata duumira sibo kiri ebintu ebyo obimanyi naawe tobimanyi naye tewali badde at least obeera mu geto eri gye wava era gy'ove wali omusajja eri kati labayo engeri gy'oyogedde ku pulezidenti waffe generaali mukulu wange osindika muzeeyi waffe osindika lindako ngenda yimba osegera mukulu waffe osindika sente eno gye tuli naye abatusinga amaanyi bakanyama ochegera muzeeyi naye mu geto babasindikirayo basindise ente tetwafunye nze saafunye yadde kugulu mu geto amagulu babadde bagafulumya bufulumya bukyamaani oli kuki bagamba mbu president advisor kuva mu geto oli kuki otyo nagambye ndi mukuloopa abasajja bali abeefuula abakulu abeefuula abategeerera bannaabwe kati oyo bukyamaani bukya bamuyingiza obukulembeze taasalangako geto mwembeera okategeera gobeera mu geto kyosi kuba geto zonna wano ku Nairo Nairo special raga awo ensibuka dadi wabadadi tubeerayo naye nga ebintu bino biraba muzeeyi tuso obubaka bw'eri president w'eggwanga nsooke nyimbe kano akayimba okafiiringe twafunye obutakkanya ne bino ebintu buli wemmalayo ng'oddamu entebe just entebe kyeya yefudde entebe kyeya yefudde nga nziramu entebe muzeeyi kututteko mu ggulu kitaffe omukulu yakeera n'abajjaki otyo entebe yalina lusifa gwe tumanyi nga sitaani abasiraamu bamuyita shaitwani n'awawodo mbaza abajjeki ekirowoozo ekyajjira katonda kyali kyabulabe kankitebe nkirabe kyaliwago bwe mubwakabaka bwagenda atandikewo obwe directly immediately sitaani gye yateekaki entebe agifudde ekitebe ekiikako omusaayi kabonero ka bukyayira kabulaba akali kwenenki entebe nkututte ewaka kitaffe yakeera n'afa n'aleka nga talamya anaatuula muki muto wange n'akwata omugo ogw'obusika atuule muki namukuba oluyo olunene ne mugamba toddangamu kwemanyiiza ki kuba yabulabe ekututte ezimbabwe nkulage Robert Mugabe 93 ng'atudde muki kati labayo so gy'otuule kati obubaka bwowo omukulembeze kummwe njagala twamuyeyanguye olw'embeera y'obudde ntandise dadi tukoye yala mungi eno tulya mmembe ebintu obimanyi muzeeyi tukoye notambuza ebigere kati waliwo kati babukyamaani abo dadi nsonyiwa bakoonako bantu bakulu okwata okutunula mukamwa k'omuntu omukulu kibi bansonyiwe respect naye taata obubaka tebabutuusa gwe bakutuukako ne bagamba byonna biri siiti byonna biri seefu naye nga si bwe kiri ekituufu kyeki ekituufu naffe babeeko bye batukwasa kale batuweeko ebintu ebimu tubeere nga naffe tulina bye tukwasa si ate kugamba nti bagenda tutegeerera bano abato mpaka emyaka n'emyaka no kati labayo omaze otuusa obubaka bwo eri pulezidenti w'eggwanga lindako tugenda mpola singa katonda atuusa olunaku olwaleero n'agamba nti leza blade nkuwadde omukisa tukira omukulembeze w'eggwanga oyinza mugamba ki kyensooka omunnyonnyola kumu abantu b'owansi mu geto ng'ovudde kuffe by'abantu b'awansi kyensooka omunnyonnyola muzeeyi nze nsaba kuzaalibwa mbeere mwana gy'oli taata nze kyemmanyi nzaalibwa okyegeera muzeeyi tasobola kuba kitaawo asobola kuba jjajjaawo labayo ebirala byonna byekola bwekozi kasita omala okunzaala otyo ebirala byonna bikola ki byekola bwekozi kati nze basaagala kumunnyonnyola bingi biri awo ekitegeeza omusaba kuzaala omaze kyekyokka kati ate kugambe lwaki nze sikuzaala ate oli muzeeyi kona akayimba kobadde otuwa tube nga tweyongerayo mpolampola enkuweyo akayimba
kati buli wemmalayo ngoddamu ennyuguta ni nkyadde mu nsi y'emagombe ku getto omukumi nsanzeko Geno Idi Dada nga muli emabbali Geno Kazi enkyala nsanze mulumala kwenako bwe nsanze ku reception nga atudde abadde ayitibwa Saddam Hussein anti nsinza nnyo okuŋŋamba ate ensi gyekyatemu yabakanya musayibu kabato omukago ne sita mbuuza ngaba musooli enzaalwa eyali ey'omu Italy George Bush Washington Osama bin Laden Adolf Hitler enzaalwa yali omujama ntidde nnyo n'okusaagayo originoko ng'alina kezinga kwagenda oyiwa zirandi mayi nga zimetikiddeko ye mutabani wa bin Laden Muhammad Hussein nsanzeyo ne milito nga yabaga amateeka ku mulyango gwa pulizo ku stage yaffe y'abayimbi mbuuza ekiriwo abalabi bawewekka nga weekwatidde bawe Uganda Extra Media zavugidde muleza Bled International nze kamba pamire bulijjo mugamba nti mupama ebigambo naye nze kantandiko pama bipame labayo akoze ensobi ennene nampa waka gwe nakolera ewakanga omuwaka mukereza mbuulire Max nafunye mmeka naye ye mukulu wange buli wabeera ewakanyuma waka tayagala kukolawo omuwaka anyumirwa nnyo okwebaka kotadde okwebika amasuuka bwazuukukalaba bugiri ku ttaka mwana wa kitange mu lujja lw'ewaka tabuulira okuba tusinga emyaka mwana wampaka mu lujja lw'ewaka awulirawo omuwaka emyaka gidduka emibiri gyaffe gikaddiwa gituleka obwongo bunafu wabudda buto mu myaka jukira jaka ne seekanga bavulya ku mukeeka kati bakadde batandise okulwanira ebyapa by'ewaka ebyayo kikyakiri wano leza Bled menya amateeka nkasika obubaka gwono obubaka lindako kankakuweeko nasalako newansereko labayo kola olunaku nenfuukirawo omukenkoko omutweze nagujjako byamusukako ebigambo byali bingi nga mbipama n'abiwulirako kale kwegamba kyamusukako laba muzeeyi waffe wamataata wabataata for God and my country truth and justice nze nyina kuweereza bubaka bwa ddala eno wansi wendi General Fujita sente ozisindika naye boziweereza bazituuseeko bazimaamira balyambye kati nze naali badde nvuga mmotoka na 3 nnya naye kati wuno nkanyuga bukanyuzi mmotoka yange ogiraba kanyuga bukanyuzi ebintu ebyo obiraba taata for God and my country truth and justice kampame ebigambo ebirala nga bina abawagizi bange kambawo obubaka abali ku satellite kati kyentegeeza kibi nnyo bakadama bali mbawarabu abali mbawarabu kiki lindako kambawo obubaka abampuliriza kibi nnyo wamma okuva eri n'ogamba nti mpagira Bobi Wine ate oluvannyuma ne bakulaba ng'owagiddaani pulezidenti okyegedde kirungi nnyo omuntu okuva eyo n'agamba abantu amazima noba nga tokola ki tobuzaabuza banno abantu oba mwabaki mu mitima enda maaso twagala wali kuba kadama soko omuleke obubaka mbubawadde twabimaze ebyobufuzi twalayidde bamaze wakitegedde katugende wali eri kubana abaana wakitegedde bali mbakadama tugenze mbadama a'udhu billahi minash shaitani rajim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'udhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhallazi yasfa'u illa bimasha kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba paka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere kuye wa mu'minuna kale ebintu byonna obyetegereza abaana abali bawarabu Allah abankumira abawe ku sente nange muzirete tuvimbe nze biseera bisinga njoga Nile special raga anti bamukolera waneno mu industry eriyo abalabi baffe abalungi abakyekumidde ku UG Extra Media nabagambye nti nabasaliddeko omusajja gwe bayita Leza Bled International akubalaga ow'obulabe ndoza mulaba akuba rapu ziri ez'obulabe atuyanye n'okutuyana ku lwakkerere gyakuba naye ate akugamba nti nyenderera akugamba nti ogambye oli yala ndi yala nnyo muzeeyi neetaga sente ze bayiza wenve mu shiiti zino zendimu ndi mu shiiti naye kati yeetaaza okwagala okupangisa
ng'ogende ku mikolo gy'omuyimbire twagala omalirizawo speed. Yes, kati oba olina okungulira essimu ng'etegerekeka. Agenda okupangisa yagulire essimu. Yandi nze ndi Don. Genda maaso. Ngulira essimu. Agenda okupangisa. Then kati ojje tulabe ekiddako. Agulire essimu oyina layini. Layini yo nagifunye mugagga wange yaginsalidde mu nnanga muntu. Kati gw'onoonya ki? Yagula essimu tukanyuge tukole bizinesi. Mukole business. Tewakyali muzannyo tewakyali budde no time to sibula abawagizi bo. Okay, abawagizi kamba sibula okwata omuzino toyagala guta mbapamire. Ebyo bigambo bireke bagamba mbawandulire. Mbawandulire anti mbeera eri wansi mu downtown. Abawagizi bo betwagala tubenga mukulu wange anongoosamu kakiniguro nangamba da todduse nnyo ogenze nnyo mu Florida. Abawagizi bange abawagizi b'ensi Uganda bawulire. Abawagizi bange otyo abawagizi ba Uganda otyo muwagireko n'abalala temunnesibaako nzeka nabagambye amazima munnemeddeko nosobola kweyongerayo abadde mwana mulenzi Laser Blade Kurayugi Extra Media nsigadde nga Ibrahim Sembatya ku kamera ye Sci-Fi Laser Blade International mweraba temuvaawo ome yakuba na Gashaki neero Mishima mu Japan omwaka gwali gwa 1945 bagiyitanga Little Boy ne Fatimani sina pamya gunde eno Big Maza sina mukwatako Big Father naye mulinde wewe jijeyo